tetukkiriziganya na kusasula sente ezennyingi. Tubadde tuvumaganya NRM nga tugigamba sente miliyoni 3 zesasuza abantu abagala okwesimba ku bubaka bwa parliament, sente nyingi nnyo. Emiliyoni 2 ze basaba presidential candidate, sente nyingi nnyo. Nekyewuunyisa okuba nga ate ffe nnyini abalina okuwabula Mukulu Museveni ne gavumenti ye, ate ffe twataddewo emiliyoni 10 bw'oba oyagala kwesimba ku president general, miliyoni 5 kuba chairman w'ekibiina, miliyoni 5 kuba vice president w'ekibiina, miliyoni 5 kuba secretary general w'ekibiina. Abavubuka abato abaagala okweddiza eggwanga lino balitwale mu maaso ng'obudde bwabwe bwe bwakaakati. Lwaki tubalemesa? Era bezo sente bazijje waffe abatabafuniranga mirimu. Democratic Party yakafunira abavubuka bameka emirimu, abo beesaba miliyoni 10, miliyoni 5, miliyoni 1, miliyoni 1.5. Bangi balemereddwa okusasula. Omukulu Kamya Kasozi ayagala okubeera deputy organizing secretary yasasuddeko miliyoni 1.10 ng'ate ye sina muvubuka, naye ng'abulako emitwalo 4. Abantu abalala bangi basasuddeko emitwalo 3 babuzaako 2, ate nga bagamba ennaku z'okunominate nga ziri 2, 5 ne 6 bw'otawaayo sente tojja kukola ki? Tojja kuyitamu. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Democratic Party ya muntu wa wansi, omuntu wa wansi tabeera na sente nyingi bwe zityo. Ekyokubiri kwe kuba nti n'akakiiko k'ebyokulonda bulijjo tukavumirira okuba nti Mukulu Museveni akalonda, n'alonda abakubiriza akakiiko, n'alonda buli omu. Naye ate ne mu Democratic Party ate abakulembeze bennyini aba Democratic Party betwagala okugjawo ate be bakubiriza okulonda. Era n'abantu abadde baboogerera engeri gyebadde enkola yaabwe engeri gyebadde ennungi ennyo nga Mutenyo ku marediyo, ku mativi, ku mitimbagano gyonna, ate be bakulira ebyokulonda. Twandibadde tuteekawo akakiiko oba ekitongole ekitatumanyiiko, ekitamanyi muntu n'omu, ne kijja ne kifuna empapula ne kiziyitamu ne kifulumya ripooti. Okukkiriza ffeffe nnyini oli awo oli secretary general oyimiridde awo n'agenda okuvuganya n'ajja n'akuwa, n'oleeta abaana 2, omu mukozi ow'awaka omulala wa mukozi w'oku kyaki, n'abeera ng'ate be bakwata empapula z'ekibiina. Ekyo tukivumirira. Temwabaddemu independence mu electoral commission tetugiraba. Ekyokusatu, ekibiina tetukyeyagaliramu, ekitebe tetukyeyagalirako. Bwe twali tutwala empapula geeti bazigala ne batusaba abantu 5. Abantu abo 5 nga kwe kuli ggwe adeese empapula n'abakweyimiridde 2, n'abalala 2 be baba bakuwa, ayinza okuba mukyalawo oba n'abaana oba mukyalawo ne mukwano gwo. Abantu 5 bokka nga bakkiriza okuyingira. Naye ku lunaku ate ye aliko president general gwe twagala okuggyako lwe yabadde ajja, geeti bazigudde, buli ayagala n'ayingira ne yeetaaya. Bannakibiina tebakyeyagalira ku kitebe kyabwe, babasosola. Ekyo kirina okukyuka. Ensasula, abantu abadde balina okusasula sente nga batuuka wali ne basasula aleese sente bwabadde mu bbando bw'5,552 nga bamala okutuusa wali ng'ate accountant abukwata nga abuteeka mu nsawo nga yeebuzaabuza ng'addayo ng'ate abuwa omuntu omulala ng'abukomyawo. Ekyo tukivumirira. Abantu bangi tebasasudde, ate abaabwe babadde badde emabega ne babawa sente zezimu ne bakomawo ne bazisasula ne bagamba nti no basasudde. Buli muntu eyabadde asasula yabadde alina kuteeka sente ezo ku akawunti y'ekibiina. Ne tubala ne tulaba nti bano bonna be basasudde babadde abakandidate 10 abasasudde miliyoni 1 ze miliyoni 10, miliyoni 5 ze miliyoni 10, abasasudde miliyoni 5 10 ze miliyoni 5. Ne tubala sente zonna nga kweziri. Naye katugenda kutuuka ekiseera nga twalabye abantu bangi banominatinga bakugambe nti tebasasudde. Oba bakugambe otuuke ng'olina abantu bogenda okuvuganya nga tebaleese sente. Omu n'aleeta cheque, vice president w'ekibiina Mukasambidde yaleese cheque, kati tugende ddi mu banka tukebere okumanya ate emize gye tugimanyi.
tutandika okubuuza ate kati sente zinate yabawunsinze n'ebirala ebyo byonna ate tubireete nti tugambe nti ate kati mukazambidde teyasasudde sente banga ekyo kiri mu giraasi nti teyasasudde era omuntu eyamwesimbyeko ayiseewo an opposite. Ekyo nakyo twakirabye. Ekirala kye badde boogerako kyekyokuba nti no Sibamala taweza myaka 5 ku National Council oba myaka 10 ng'ali mu kibiina. Kyeraga lwatu nti kaadi zonna pate kaadi za myaka 10 za myaka 2 nazibateereddeko ng'ate ekibiina kyennyini kye kyazimpa. Buli mwaka bwe batunda kaadi z'ekibiina najja n'enginona. Sente z'ebyo n'enziza zange enkalu n'enziteeka mu byobufuzi n'akalulu n'ennoonya ne bakansala bammeeya n'ababaka ba paalamenti ne bajja mu paalamenti. Tumanyira ku kyani abadde active n'atabadde nga ali Kaprabyo ng'eyo ali Gulu ali eyo Aluwa Jumani ali Luddawa ali Masaka eyo wansi Rakai abakulira branches ezo ba chairman be balina okuwandiika reference letters eziraga nti tubadde active era abo ba chairman baziwandiise. Kati gwe tosobola kutuula ku headquarter n'ogamba nti bano tebali active kubanga list y'abali active togiina. Naye ne bwe wandibadde ogiina ng'osinziira ku kuba nti nali nkolera gavumenti nagireka mu 2014 2015 netandika okusoma ku Uganda Management Institute masters y'okukulembera ebitongole. N'olw'ensonga eyo okuba 2015 tuka 2024 mba nawezadde emyaka 10 ze boogerako. N'okuba nti no mu National Council siwezezza myaka 5 tosobola kugamba mwana ayagala kutuula P7 bw'omuwa ekigezo mu P6 nti okoze bubi okuyita ekigezo ng'okyali mu P6 ng'ate olina kutuula bigezo ng'oli mu P7. Gwe otaddewo ebigezo nga wabulayo emyezi 2 ebigezo n'enkuleetera buli kisaagizo ekikyetaagisa ndi ate kati engeri National Council gye badde ebuzaako emyezi 2 okuggwa okuweza emyaka 5 gw'obulako emyezi 2 okuweza emyaka 5 n'olw'ensonga eyo tojja kwa kyokka ng'ekibiina si kivuddeemu ne mu National Council sivuddeemu. Nakati obuzaako gino emyezi 2 egibadde gisigalayo kubanga Delegates Conference twagisise mu maaso ne tugiyiza mu May mu kifo kya July oba August kati tonaweza myaka 5. Ebyo byonna bikolebwa kunzija mu kalulu era basattira. Naye agobo obuwaayiro nawulidde twalo n'abaleese ekiwandiiko namutayiika nga bagamba siweza myaka egyo nga bakulembera vice president n'abamu ku abo be twesimbyewo nabo era mujja bawulira. Naye ebyo byonna byakyewussa bagume tugende mu race bagume tugende mu kalulu bannayuganda basalewo kubanga constitution ya Uganda naye eri very clear nti obuyinza bw'abantu bwe basalawo ani abakulembera article 1 ya constitution. N'olw'ensonga eyo tugende tulwanaganire eyo. Ekisembayo ze amendments ezibadde zikolebwa mukimanyi nti no gye buvuddeko emabega wiiki 2 oba 3 bakwata ekiwandiiko wiiki 2 ne bakitwala mu Electoral Commission okukyusa mu constitution okukyusa okutaataaganya ssemateeka wa Democratic Party. Ebimu ku bye baatwalayo tetwabikkiriziganyako kubanga byali byayitaako obudde. Ebirala bye twakkiriziganyako engeri gye baabiwandiikamu si bwe twabikkiriziganyako naye n'obudde okubitwalayo bwali bwayitako kubanga etteeka ligamba nti olina okutwalayo ennongoosereza zonna z'oba oyagala nga mwakazikkiriziganyako obutasukka ennaku 21 ate ennaku 21 zaali zayitako dda. N'olw'ensonga eyo ndabula mukulu by'abakama nga bukyali ti tetwagala kulwanagana naawe kubanga twakuweereza petition naye tetwagala kulwanagana naawe. Ezo amendments ze bakola naawe okimanyi nti nno teziri mu mateeka era nakuwandiikira ebbaluwa nga bakazireeta ti ennaku 21 zaggwako dda.